Honorable Sekikubo, emikono gino gyasooka ne gikuwamuko hard time okugifuna era nakuulira ng'olangirira enteekateeka sinsigu ey'okutambula eggwanga lyonna okutalaga Uganda yonna ng'onoonya emikono gino n'ogamba oba ababaka baganye okugituwa e Kampala katubanoonyeeko mu sub-region ez'enjawulo. Eyo no plan oba method yakoledde? Ababaka tebaagana kugituweera Kampala. Nedda. Ababaka at that time ojjukira budget bwe yaggwa sipiika n'atuweereza mu recess. Bwe twakomawo era n'atwongera tuddeyo mu recess. Bwe twakomawo era n'atwongera tuddeyo nga tumaze state of nation ne budget era muddeyo mu recess. Parliament ebadde mu recess ebbanga lyonna. Nga ababaka bali mu byalo. Kati ababaka abagenze mu byalo kwe kusalawo tubasangeyo. Era bwe tugenda sigamba nti no bagitumira Kampala. Okay. Basabire mu kyalo nedda. Twagenda mu kyalo kubanga ababaka bali mu recess. Era kyatukolera nnyo kubanga bwe twagenda mu byalo nga bwe twajja Ejjinja ne twongera n'okwogerako ne bannayuganda abali eyo. Ne twogendako ku public media nga tugenda ku radio nga nga twogeraganya n'abantu nga nabo boogeraganya naffe. Kati nzo ndowooza kino ekyavaamu byali bizala birungi. Nze kyenva ndowooza nti no tekyali kibi okugenda mu byalo kubanga twasobola okufunirayo bannaffe ne batusinkana abamu ne batuweerayo emikono naye abalala ne bajjira e Kampala. Okay. Honorable Sekikubo, oli wa kibiina kya NRM. Ba commissioners abasinga ba NRM. Kino tekikuwadde bukalubirivu okubanga oli olutalo lwotandise luli against some of the members within your party. Ekibiina kyange kya NRM tekiragirangako nti nno tugende tube n'obukenuzi. N'olwekyo to that extent ekibiina kyali kiryoke. Era mujjukira ne president yagamba nti awulira waliwo corruption mu parliament ne ba commissioners. Mugende mu maaso mbimale tembinyingizaamu finish. So president are very clear on that. And lastly, president abadde clear bw'asazeewo okusikira mu banyazi n'ababbi. You saw the action he has taken. N'olwekyo nga NRM, government chief whip Onopuwa was not truthful. Kubanga yagamba temusayininga mulindeeko president agenda kulagira. Naye oba olinda ki president okulagira ng'olwedde amaze okukulaga. So to me, I think it was okay. Abantu bali baagala kwekweka mu NRM, bekweke scrutiny, ne president n'abalekayo. So there is no way you can say it, no president, NRM ekkiriza obukenuzi. Okay. Ekkiriza obukenuzi, abannaffe mikwano gyaffe aba PLU bajja ne basayininga, abeebiina byonna bajja ne basayininga. That's why we did it. Honorable akasemberayo ddala nga natera akasembayo ssebo. Nalabyeko nga waliwo enteekateeka ey'okubanga parliament egenda mu bitundu ebyenjawulo etambula regions ez'enjawulo okwongera okubanga basembeza babeera ne connection n'abantu. Right Honorable Leader of Opposition yavudde n'agamba kino kwonoona ssente za muwi w'omusolo ate gwe ensonga y'obukenyuzi ogikuuteka na bwala. Tolaba nti ate okutambuza parliament kiyinza okubanga kyonoona nnyo ensimbi z'omuwi w'omusolo. What is your take about parliament ogendako eastern, western, northern, central kyongeramu sensi? Kugamba of course bo omanyi Leader of Opposition abeera member wa parliamentary commission. Kakati parliamentary commission yandibadde yatugeza neeteesa ku kintu kino ekyokutambuza parliament. Naye nze saagala esiza bweru naye nina ekirowoozo kyange. Kubanga parliament okukitwala ebweru wa Kampala is not a solution. Parliament okukitwala ebweru wa Kampala is not a solution. Kubanga kitegeeza bw'eneegenda kakati nga eggulu mugenda kuteesa ku bills ezikwata ku ggulu. Abatuuze munaabakkiriza bajje bateeseze eggulu banaayingiramu mu lukiiko nga muteesa. Naye cost of moving parliament to an up country to the up country tekirina problem. You need 5 billion
You need 5 billion per regional meeting. And times 5 as a chitegeza you shall require 25 billion. 25 billion zigenda mu kinene nnyo okuyamba obulamu, okuyamba ebyensomesa, okuyamba embeera y'abakozi baffe n'abo abaweereza gavumenti mu bulumi obungi. N'olwekyo speaker kyateesezza probably yabadde ayagala atwale parliament mu bantu. Naye kakati kino nga bwenda batalehe sita. Talehe sita nti negenda kubeera ejjinja nti mugende mwere street z'ejjinja, mugende musiige ebizimbe eby'ejjinja, mugende mukole naye ate kino si bwe kigenda okubeera. Cost eziri involved teriyo hall egenda kubeera ng'accommodating ababaka. Ekitegeezo olina kumuvinga tent n'okitwala eggulu n'okitwala embale. N'olwekyo to me ndowooza nti no there is a problem. Okay. Kati problem eyo tusaana to prioritizing. Is this the best we want for the country now? Is this the best interest of the country now? Kakati ate n'ekirala palamenti okugenda mu bantu ng'oyagala abantu bakwagale kwebyo ebiruma abantu byadressingeko laga nti n'olwanyisa obukenuzi, laga nti olwanyisa obubbi, laga nti olulimi lw'Abannayuganda. Naye bw'ona oyagala olulimi lw'Abannayuganda selectively nti batwalidde palamenti we gye batwalidde tetuganye, ffenna tujjagala ebeereyo. Naye under what circumstances? Otereza obulamu n'embeera z'Abannayuganda n'ebirala bijja kukola ne palamenti bajja kujagala. Waliyo omupoliisi ava okumpereza ano message n'owa prison babiri nga bagamba Honorable Ssekikubo be bamu ku babaka abalina eddoboozi mu ggwanga. Mutegeeze nti okwongeza omusaala mu poliisi ne prison kwabadde unfair, naddala ba junior officers batulese bubi. Omubaka asootuyambako ensonga eno bajogereko ku floor. Ensonga eya abapoliisi obutabawa ssente zaabwe twagiteesezzaako eggulo mu palamenti, kubanga gavumenti ne minisita baagamba nti ba senior officers bo bagira balinda bamale kwenhansinga musaala gw'aba junior officers. Kakati ate kyatwewuunyisizza bwe twalabye ng'ate abaali waggulu ate be beenhansinze bokka okutandika ne IGP okuva ku $5,000,000 nti ali muna 15. Kati ate ng'omupoliisi owa wansi ffe gwe twali tutunuulidde ne 25% tebagibawadde, 25% tebaweereddwa. Bagenza okukinnyonnyola nti kakati twali tugambye 25 as per 2017. Lwaki oyogera oluddica? 2017 ffe tetwagimanya, mwagamba nti wakiri omusirikale yenna owa wansi atandikirwako abeere enhanced by 25%. Era nga tumanyi nti minimum salary ey'omupoliisi asooka wansi, eya prisons asooka wansi zigenda kubeera $8,000. Naye kakati twagenze ekyatubuuseeko nti nno omanyi nti babongeddeko $5,000 $6,000. Kakati ekyo kye kitukoze obubi era netugamba nedda twakitaddeyo eggulu twakiteesezzaako, era gavumenti no tugiwa time egende yeekwanaganye kubanga kye babuulira Bannayuganda kirala compared to what is on the ground. Okay. Kale Honorable Sibula Abannayuganda bakuwuliriza mu Eastern Uganda ne Central. Mwenna mwebale kubeera ku Nabasa, mwebale okugoberera ensonga ate mwebale kubeera mu kumanyi. Ffenna eggwanga litukwatako. Eggwanga bwe libeera obubi bwe tojja kugamba nti ze lwakuba ndi member wa parliament naawe lijja kutwaliramu. N'ekyo buli muntu yenna alwana olutalo lw'okusinziira waali neeyanziza. Kale webale nnyo Honorable Theodore Ssekikubo omubaka owa Remiyaga County Sembabule District